الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. baganda bange ebitiibwa banyinaze ne baganda bange mwenna gye muli abatuwuliriza ku mukutu gwammwe ogw'ekitiibwa ogubatuusaako buli kalungi akayamba eri omuntu Support Islam in Uganda. Buli kirungi ojja kukisiŋŋaanayo, oyagala kubuuza, oyagala kumanya, oyagala kwebuuza ki bizinesi ziganya, oyagala kuzitambuza otya, kiki kyoyagala okuyambamu weyune bweyunye mukutu go Support Islam in Uganda bikudratillahi jalla wa ala, ojja kubanga Allah kuwa ekyo bikudratihi kyewetaaga. Pozi baganda bange tuli ku mutwe gwaffe ogugamba al-ikhtilaf fil umma wa fiqhu wa adabu al-ikhtilaf. Okwawukana kwa obusiraamu era n'okuba nti omuntu waba ayawukanye mu busiraamu yali yayisizza atya kyekikulu ennyo, eyo mawutinu gye tunyoonya, eyo ye manati al-ikhtilaafu gye twagala. Kyeki kyotuuseeko mumaliriza mutya? Kubanga twalabye mukawimaati al-ijtimaa'i ebituleeta okuba tubeera bumu, twabirabye waggulu, twabinnyonnyodde, twagambye nti ilahuna wahid, Allah waffe omu, wa nabiyuna wahid, omukulembeze waffe atulaga obusiraamu Muhammad ali omu sallallahu alayhi wa sallam, wa diinuna al-islaamu wahid, eddiini eryemu, ffe tetwawukana mu ddiini, wa qiblatuna wahida, obwerekero bwaffe obw'esswala buli bumu. Walimaadha nakhtalifu ikhwani wa akhwat, kiki kye twagala? Awateekwa okubaawo ekintu ekinene kye tutunuulira ekyekwekeddwamu obusiraamu naye ng'ekintu kirala. Kati baganda bange ebitiibwa, nayagadde bikudratillahi jalla wa ala tulage okwawukana kwaliwo, teri ataayawukana, naye okwawukana baakumaliriza batya? Baasigalawo mu luganda lwabwe we luli olwa la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, olwe luli nga tumanyi nti ebintu bye tulabye waggulu bwe tutambulirako. Twalabye okwawukana kw'abamanyi, twakulabye baamaliriza batya, era tugenda mu maaso n'okulaba abalala nga bwe twabyonnyonnyoddeko enjawukana zaabwe ze baali balina. Naye ng'enjawukana ze twogerako, abasajja abo baayawukana mu ki? Baayawukana mu ntegeera, tebaayawukana mitima, kubeera nga bafuna obukukuuzi n'okuwalaggana n'okwevuma n'ebirala ebisigadde. Ezo endwadde tezajja mu mitima gyabwe. Lwaki? Kubanga baali baagala kutambuza busiraamu. Edduniya lam turabba fi qulubihim qattu, edduniya teyalimu mu mitima gyabwe, yensonga naju baayitamu bulungi nnyo nga tebaayawukana, ekitaliiwo olwaleero. Ffe twagatta al-islaamu wa dduniya maa, twaddira obusiraamu n'edduniya ne tubigatta. Buli lwe twawukana tumaliriza tukoze Allah subhanahu wa ta'ala kyagaana. Amakulu nga tuyambye ku shaitaani ng'eyiseemu bulungi mu kubeera nti yetusula mu nsobi. Olwaleero tugenda biidhnihi jalla wa ala nga bwe tukomyewo nga tulimaze okulaba ekitundu ekiwedde tugenda mu maaso n'okulaba okwawukana kw'ababaka. Ababaka nabo amanyi basahaba nabo baayawukana, kubanga twagambye waliwo enjawukana w'abakhulafa urrashidin ne basahaba. Twagambye nti kullu khalifa sahaba walaysa kullu sahaba khalifa, buli ayitibwa khalifa ateekwa kubeera sahaba, so si buli sahaba nti khalifa. Kati ne basahaba nabo baayawukana, abatali bakhulafa urrashidin bali be tumanya abaana be tutegeera obulungi baayawukana batya? Wakaa al-khilaafu bayna sahaba, okwawukana kwajja wakati w'abasahaba. Baayawukana fi naqd al-wudu'i an-na'im oba an-nawm. Baayawukana nti omuntu bw'abanga alina wuzu, omuntu oyo n'abeera nti yeebase, wuzu eyo asigala agirina oba wuzu eba emuweddeko. Fadhahaba al-fariqu, abamu gurupu endala n'ekigamba nti la asigala alina wuzu, abalala ne bagamba nti la aba talina wuzu, wuzu eba emuweddeko. Ne bawukana mu masala ago mu nsonga nnyingi nga bwe muzitegeera. Walaysa dhalika fa hasib, si kyekyo kyokka, baayawukana fi mirathu al-jaddi maa al-ikhwa. Baayawukana nti jajja senga mutabani waafa asobola okusika ne bazzukulu be. Senga omusajja alina mutabani we n'afa ng'alina abaana, nga jjajjaawe awo taata we nga waali jjajja w'abaana
asobola okusika emaali ya mutabani we nabana abaana. Dhahaba Abu Bakr wa jamaa min al-sahaba ala anna al-jadda la yarithu ma'a al-ikhwa. Bo bagamba nti jajja tasobola kusika tagabana ku maali ya mutabani we nga mutabani we alina abaana. Unzuru ma'i injawukane zijja. Fajaa aliyu ya aliyu nagamba nti la aljaddu yarithu ma'a al-ikhwa. Aliyu agamba nti asika jajja alinako omugabo kuki ku maali ya mutabani we wadde nga abaana we bali bonna ne basika. Jajja n'atwalako omugabo n'abaana ne batwala omugabo gwabwe. Wa hakaza Zaid ibn Thabit, ne Zaid ibn Thabit naye yaliwo mune Ali bakkiriza nti jajja asika ku maali ya mutabani we ng'abazzukulu we bali. Walakina Aliya wa Thabit ibn Zaid ibn Thabit bayawukana mu ngaba ne Ali naye nga bamala dda okukkiriza nti jajja asika. Bayawukanira fil qisma mu ngaba y'okugabanya afuna ki ne bano bafuna ki wokkaawo naye nga bagatta bulungi nti jajja asika nga n'abaana we bali. Naye walam yashtumu ahadun, tewali muntu yavuma munne, tewali muntu yalangira munne, era basigala nga baagalana bulungi nnyo era nga tebalinawo muntu yenna ayawukanira ku munne wadde kusaala wadde kukulembera wadde mu bintu byonna nga bakkiriziganya bulungi. Walakin ikhtalafu fil mas'ala, naye ensonga ezo mu ntegeera zaabwe buli omu yayawukana munne oba yayawukana ne munne. Wakhtalafa, ne baawukana era mu nsonga endala. Lamma maata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, nabbi bw'amala okufa, qaala Umar lam yamutu nabi. Umar wagamba nabbi tannaba kufa. Yaqulu Abu Bakr maata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr yagamba nabbi afudde nga la yastawibu aqlu Umar. Ye Umaru yali akiraba bulungi ng'entegeera eyiye nabbi tayinza kufa. Afa atya? Ahabbu khalqi inda Allah, ekitonde Allah kyasinga okwagala kaifa yamut, aba afa atya era nga kyekimusse. Fajaa Umar yamna'u nnasa. Abu Bakar ye ng'agaanira, Umaru ng'agaanira ddala abantu okuyisa ekigambo kyonna nti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afudde. Kati Abu Bakar yajja agamba nti ya Umaru, kiki ky'ogamba? Ogamba oti nti nabbi tannaba kufa. Faqala Abu Bakar radiyallahu anhu, Abu Bakar yagamba nti man kana ya'budu Muhammadan, oyo yenna abadde amanyi nti okusinza kwe asinza Muhammadin, fa inna Muhammada kalimat, ye Muhammad yafudde. Waman kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, abadde asinza Allah jalla wa ala, Allah asigaddewo nga mulamu, Allah tafa, ebifa bitonde, Muhammad yafudde. Abu Umar walemedde ku nsonga teri kufa kwa Muhammad. Umar fatala Abu Bakr qawla Allah jalla wa ala, nasoma aya ya Allah ng'ayagala kulaga Umar kikyotegeeza ku Muhammad kyeki. Nagamba nti wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immatan aw qutila inqalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. أتجهز أبو بكر أتجهز عمر وما محمد إلا الرسول وعمر ثم أنت محمد مبكر ngaba bakaba lakad khalat min qablihi ar-rusul. Butokiraba ya Umar nti Muhammad bwaba mubaka yasokwa waba bakabalala naye ainahum bo bali we bali naye mubaka ngabali bafa. Afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum, bwabanga Muhammad afudde Allah aleso numbe ne numutta obanga tidwa butibwa mufa ku nkola y'okufa kw'omuntu mwene mulowooza nti omuntu tafa nga Allah yamugamba nti innaka mayitu wa innahum mayitun, oli wakufiisibwa Muhammad n'abalala bakufiisibwa banno. Bwe kyo tokimanyi ya Umar, oyinza otya okubeera nga abantu batiisiza batadde ku bunkeeko okutta abantu, okuba omuntu agamba kadimata Muhammad nti Muhammad afudde.
فتنازل والله نككنا كأنه لم يسمع هذه الآية الطيبة مبارك ngalinga tawuliranga ku aya eno ngeringa lwesoso kukanenga yakadda fatanazal fa'alima anna muhammada kalimat albaqa'u lillahi jalla wa ala nakimanya nti okusigala kwa Allah yekka buli kitonde kyakufisibwa kullu nafsin dha'iqatul maut buli kintu kyonna kigenda kuva kijja kufisibwa waman muhammad Allah songa wano kwali badde kuyomba kubanga olina obujulizi obuyitirivu ennyo obulaga ensonga gy'oliko naye la tanazal yakkakkana n'okuba nti alimu ekikangabo ky'okufiirwa mwagalwa we n'okubeera ng'ate Abubakari amusindikira obujulizi obw'ekitalo obumujja ku nsonga egaana nti Muhammad afudde sallallahu alaihi wasallam. Baganda bange bayawukana, okwawukana kwaliwo ikhtilaafu al-aqli wal-fikri. Endaba ya Umaru yali eraba nti Muhammad tayinza kufa, Abubakari ng'akiraba nti ateekwa okufa kubanga okufa maktubu likulli makhluq. Allah yakulalika ku buli kintu kyonna ekiri ku nsi kyakufiisibwa. Naye ab'ebitiibwa bwamaliriza batya? Baasigala nga baluganda. Era Umaru y'omu ku baalonda nga bagenze mu nnyumba gye tumanyi obulungi gye baatuula mu parliament okulonda nadda mu kusikira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umaru yali kubo era yawaayo ekirowoozo kye ng'ayagala Abubakari radiyallahu ala jami'i abeere nga yadda mu bigere bya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aina nahnu ma'a haula'i at-tahirin, tuliriddawo wakati w'enjawukana zaffe n'abasajja abo. Anahnu atharu minhum, ffe tubasinga obutukuvu inda Allah. Naye olwaliro omuntu ayawukana n'omuntu n'abeera fitina, ne bw'aba alabye akalungi tayinza muyita, ne bw'aba alabye ekigenda omutuusaako obulabe takyogerako, tayinza kumuyamba ragama annahu akhuhu, kyokka ate bambi nga muganda we oba agwa mbuzi bwagwemu. Aina al-ukhuwa limadha nakhtalifu ibadallah, oluganda luliriddawa? Lwaki twawukana abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala? Ngezo zonna Allah okuddira eno umma n'agigamba kuntum khayra umma ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Okula Allah okutujjayo ffe tubeere ekibiina ekirabirwako buli kalungi konna, naye tuli aksi. The reverse is true. Tuli ku ekyennyuma ekyo Allah kye yatuwa okubeera ekibiina ekirungi, kati ffe ate ekibiina ekisembayo okubeera ekibi. Kaifa nanaru izza wa sharafa, tunaafuna tutya ekitiibwa, tunaagulumizibwa tutya ekitiibwa, tunakiwa nga ffe tuganye. Omukafiri ne nayima eri ku gundi ya lutalo yaabwe n'aga nti bannanga abasiraamu kyafulumye mu mawulire nti Faaza yagambye nti abasiraamu balina okumanya obumu bwabwe, balina okumanya obumu bwabwe. Lwaki baawukana? Naye ng'omukafiri yali kyogedde ng'ate Allah yatulonda. Lwaki tukomawo? Ikhwata al-iman, ebigambo bino binnuma lwakubadde luganda lugenze, obulabe buzze, udwan, obulabe butambula wakati waffe wonna. Omusiraamu takyayagala kutunuulira musiraamu amwekengera, naye ogwo ng'omulimu gwa shaitaani yeegukola. Naye twerabidde qala jalla wa ala, Allah yatubuulira bulungi n'atulaga shaitaani obubi bwayo. Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Ye shaitaani omulimu gwayo kubeera ekoze etya, tusudde etya mu bulabe, twawukanye tutya Allah, tukyaya atya. Allah n'atugamba fattakhidhuhu aduwwa, nammwe mumufuule mulabe nga bwe bafudde abalabe, tukubaganya. Naye ukhuwatul iman, Allah yatugamba wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku, temwawukana. Kiki ekitwawukanya nga tetugenda kufunayo ddiini ndala, tetulinayo nabbi mulala? Owa south oli muganda wa north, owa east oli muganda wa south wa west. Kati kiki ekikwawukanya? Kiki ekibawukanya? Twagala ki? Okutuuka omuntu okugira ebigambo, okuvuma n'okuvuma nga zambi nalyo n'oligwamu, n'okugeya nga zambi nalyo n'oligwamu,
nokonjeranga zambi nalyo noligwamu nokutta zambi akbaru min asabiqa ngate lye lisinga obunene okusinga byenyinyonyodde byonna tubituuseeko limadha nakhtalif wama natijati alikhtilaf fi lqulub lwaki twawukane mu ntegeera khalas si nsonga naye emitima gisigale nga tukimanyi fena tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala bila ilaha illa Allah muhammadun rasulullah ama talawna aduwakum ikhwani wa akhwat mumulabe wammwe temunnaba kumulaba lwaki abakozesa omulaba ensobi Allah waffe wali omu essola tugiyimiriramu nga tukusaalira tukuwerekera muganda waffe jamaatan nga tuli wamu tukusaalira tukusabira Allah jalla waala akusaasire kubanga otuvuddemu munnaffe ng'ebiyungo bibeera nga buli kimu ekiba nga kirwadde kikubira essimu kinnakyo nti bannange eriiso lyalwadde ennyindo neevaamu eminyira okutu kwalwadde ensingo neekuluma akagere kalwadde ensanja bavu nejja engalo yalwadde wallahi nolabanga bwembeera yonna bikwatidde wamu kubanga byemanyi ebiyungo biweereza muddu wa Allah subhanahu wa ta'ala olaba ukhuwa a'dha oluganda lw'ebiyungo nabyo bimanyi oluganda lwabyo ng'ate biri ku ggwe nga ggwe imaamu waabyo byonna naye tomanyi luganda lwo we luli kantu katune katwawukanya ani milla ne tuva n'enkola abange tunazimba emizikiti tunakomawa tunadduka mizikiti tunakomawa tutuule tuteese ensonga kyeresa obuzibu atanazal fikruhu gwe twagala kuva ku nsonga bwobanga gwe ofuuse ensonga kawansi bwoba oyagala busiraamu tuli baluganda sirina gwe nsonga mu muntu yenna wabula nsonga ku ndwadde yennyini etuluma sirina gwe ŋŋamba ani wabula endwadde gyensonga ku gwe beekutte jjukira nti endwadde twajoogera ku kikyekola tusobole okukomawo ana akhukum wa antum ikhwani nze ndi muganda wammwe nammwe muli baganda bange ndi mwannyinammwe nammwe muli baki bannyinanze naye tukoze tutya walmautu yati fajaa tojjukira nti okufa kukugwako bugwi naye man akhuk muganda wo yaani era ofudde oli naye otya senga idha suilta amama rabbi lbariya Allah ng'akubuuzizza kaifa tarakta ikhwanak banno balesa otya maza satakunu rabbaka wa anta wakifu baina yaday llahi subhanahu ogenda kugamba tinagoyiridde mu maaso ga Allah ng'ate oli mu kibiina Allah kyeyalonda oli agenti buli musiraamu wonna waali agenti ku musiraamu mwenna okwagalana abange okwawukana si ndwadde wabula obulwadde kwawukana kwa mutima tuzijjanjabye tutya tuddukire adabu likhtilaafu betuba twawukanye mukyala wo yawukanye naye weyisiza otya muganda wo ku mulimu muganda wo mu kkubo mulirwanaawo mubadde mutya abantu ne beeroga ne beeyambisa ebitonde amagini okwetta naye ng'ate basiraamu mwe muli shiriki okutta musiraamu wonne lwaki mubayawukana mu nsonga waliyadu billah ibadallah fattaku llaha ainama kuntum waalamu anna ilahakum wahid muti Allah nga mujjukira mbajjukiza Allah wammwali omu wa dinuna wahid dini yaffe emu wa kibulatuna wahidan ekibula kiri kimu wa nabiyuna rasuluna sallallahu alayhi wasallam baganda bange ebigambo ebyo bituwulidde ebijjudde okulumwako okwawukana kwa umma fi magharibiha wa masharikiha okuva gyebana gyekoma tudde tujjukire aina aduwuna omulabe waffe aliriddawa tusobole okubeera nga tuwona ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'obusungu bwa Allah tufune ekitiibwa kyaffe tuddizibweyo eri enkola yaffe ng'abatusooka bwe baali aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iri lmuslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim wa huwa albarru karim pozi baganda bange ayitibwa mpuliriza bwe tutukyagenda mu maaso tukomawo ku kitundu kyaffe ekiddako walhamdulillahi rabbil alamin يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحا